Ino lukwata musumuli kwa. Katigama gy'obuvunanyizibwa bw'obusika omutabani wange. Obuvunanyizibwa bw'obusika bwa mutabani wange Godfrey Muyimbwa Sekaayi mukuggyeko mutabaazi era gwe tutaali musikaawe Era tukyali wampindi. Era tutaali wa kika kya mpindi tutalina kakwate konna mu lujja luno. Ngenda kukwasa maama wo akutwale mu kika ekituufu. Toli wa kika kya mpindi. Akuwe taatawo. Omwana wo wuuno mukuwadde omwoyo mulungi, genda omuwe kitaawe omutuufu okuva leero. Si wa mpindi, takyalina kakwate konna mu lujja luno. Twala omwana wo gye wamuzaala. James weeraba, genda ne nnyoko. Kwata omwana wo omutwale. Takyalina kakwate konna mu lujja luno. Abakulu mbalamusizzaako era mbeebaza emirimu gye mutuusaako engalo. Mbaweereza ka vidiyo ako kali mu kutrendinga ku social media kati. Ka vidiyo kali mu famire yaffe yennyini. Abakulu abo be mulaba mu vidiyo bataata bange. Oyo ali mu ssaati ey'ekitengi taata wange ddala, ye mukulu wa taata wange. Oyo ataddeko galubindi omwami omukulukulu atakubye ekikalu mu ssaati enjeru, naye taata wange. Omwana oyo gwe mulaba yaleetebwa mu kika oluvannyuma lw'okufiirwa. Twafiirwa omu ku baganda baffe n'aleetebwa mu kika. Nga bwe mumanyi eby'okufiirwa, omukazi yava eri n'agamba nti nali namuzaalamu omugenzi era omwana y'ono. Omwana oyo twayabiza omugenzi olumbe ne bamusikiza omugenzi ne biggwa. Era omwana abadde asoma Kabojja wano, Kabojja preparatory, ng'asoma bulungi nnyo, mugezi muzibu. Naye ne wabeerawo omusajja atandika omukleiminga, n'atandika okugenda mu maka g'oyo taata waffe oyo omulabye, amugamba omwana waabwe omwana baamuwamba, emisango giri ku poliisi. Nga bannyonnyolegana nga babagamba embeera eri bweti ne bweti. Naye okumalawo enkaayana zino zonna nga ne maama omwana agamba weeno. Nga bwe mulabye embeera eri eno, famire erinamuko kasente, ng'omwana asiba omwana ku famire ng'amanyi weewajja okuba future, abajja muweererera omwana we, omwana ajja kulira mu mbeera ennungi. Taata waffe oyo ng'ayita lukiiko, ng'ayita oyo akaayanira omwana, ng'ayita maama we ne poliisi, ng'abagamba ffe tetumanya byagenda mu maaso, naye tusobola okukola DNA okumanya ekituufu. DNA weekolebwa, omukazi ng'agaana eby'Uganda, ng'agaana eby'Uganda muyinza n'okubaamu okucyangacyanga results. Oyo taata waffe amugamba ky'oyagala kye tuba tukola. Results zitindikibwa mu nsi ki? Omukazi ng'alonda Amerika, nga baleeta baddokita nga bateekinga samples nga baziwa ba Korea, nga buli omu alaba maaso ga buli muntu. Nga results zigenda Amerika mu December. Results zaakumawo January 15th nga ziraga nti omugenzi si ye nannyini mwana. Omukazi ne yeekyankuula n'agamba tekisoboka, omwana namuzaala mu kika kyammwe. Ng'ayita ez'e Uganda, nga atuyita ab'e Uganda, nga bayita ab'e Uganda.
nga bateeka oba medipol nga bateekinga samples era buto nga bazitwala era nga zidda ziraga nti ono omusajja akayanira omwana ye taata w'omwana, omwana si wa mugenzi. So results ezo ezafulumye nga bazikwasa poliisi nga bazikwasa bazadde nga mu butuufu n'omwana afaananira ddala ono amukaayanira, naye ng'omukazi asibye omwana ku famire yaffe. Mu bumpimpi eyo vidiyo gye mulaba bayise b'amawulire mu butongole ne bakwasa ne bayita omwana ne baleeta olubugo ne baleeta ekifundukwa ekyo ne bamuggyako ekifundukwa kye baamuwa. Ne bamuddiza maama we era awo yadde bamuddiza maama we mu mukolo ogwo amutwale mu kika kye ekituufu. So ebyo byabadde.